Showing off in the DJ, since my name. Since you get respected, you get the English. Put your way to go. I'm not going to open up your we're going to come for these guys tonight. Team when you got akayimba kavudde wa honorable nga kagenda wakano wekiri obugalo bwakano. So nyimba kizoyimbye abannayuganda zibadde bawulira ziyitaayita naye nga tebamanyi nti yekwe guno omukwano gw'amaziga nze sigusobola mukama yamanyi omutuufu gyali mu luggya lwewaffe abaana bayo twajjula emikisa eno laavu gyompa nsigala mpanka wanka abantu bakulengerako ne haja aluna mbiru ne bagamba kiwedde. Yes, banengerako naye nalina oluyimba lw'abazadde ba Duchess of Santon lwe nali nziza okukola kati mwalimu paati emu ng'ayina Oji featuring. Wobeere South Africa eyo wankubira omulanga n'oŋŋamba banyaze oluyimba luyimba kiri banyaga mu luggya lwewaffe ani yalunyaga era lwajja lutya okuba nga balutwala oluyimba olwo biwanvu kubanga byali mu famire naye oli yalukyusa erinnya ne paati esembayo naye mbagamba engeri gye mutankubira nga mulukyusa nga mululyamu akasente nze olwange ngenda sigala nduyimba nga ani Kavuma olwo baluyita batya baluyita mu luggya lwewaffe ate lwolya olwabwe simanyi nze manyi lwange waliwa ani yawandiika aizonte ani yaluyimba omuwala omulala erinnya ly'ezzibuzibu ly'engulu oba tokyali musama abasama baddayo dda naye gwe wontunulira olaba kyera ndi musama naye nga baddayo dda katuli mu gwakusatu baggwamu nze kyalina ssente South Africa eyo okola biki nsiba nviiri na kuyimba kyemmanyi enviiri ezitandikirwako South Africa za ssente meka rwandi meka South Africa ng'osiba ng'ozikola ng'osiba randi nga 8 randi nga 8 ate ng'okola 4 randi 8 zirimu meka ezawano abula simanyi kati nga era mbale ngenda kugamba era ezeeri mbonyebonye olukumi lwa randi wane Kampala lulimu sente nga meka 22 katudividingemu ebitaano zirimu emitwalo nga 10 n'ekitundu yes so tudividingamu wali eri atonkoya ekyanzija ku ssomero mathematics ebbula na music nga bwe mbasomesa ani manejawo mwoyo mutukuvu ku basajja abali e Uganda e Kampala ani gwe wegomba okukola naye essaawa za kakati oluyimba David Lutalo Tata School David Lutalo wali omusinganyeko namusisinganako e South Africa nansuubiza naye wano mbadde sinnaba temunaba tutunulye nga tusiibula bannayuganda abali eyo abakulaba oli mukyala anyirira weekuumye otya okubanga togwa mutindo ebbeere ndirengera ekikuuma nkirengera outfoot ebbeeyi atubalirira sawa zalyo okubya ekikuumba kiri mu bbeeyi nga kitya oyagala kundeetera banyazi bbeere South Africa eyo wankubira omulanga n'oŋŋamba banyaze oluyimba luyimba kiri banyaga mu luggya lwewaffe ani yalunyaga era lwajja lutya okuba nga balutwala oluyimba olwo biwanvu kubanga byali mu famire naye oli yalukyusa erinnya ne paati esembayo naye mbagamba engeri gye mutankubira nga mulukyusa nga mululyamu akasente
nze olwange ngenda sigala nduyimba nga Ani Kavuma. Olwo baluyita batya? Baluyita mu luggya lwewaffe. Ate lwoli ati? Olwabwe simanyi. Nze manyi lwange. Waliwa ani yawandiika? Aizonte. Ani yaluyimba omulala? Erinnya lye Zibuzibu ly'engulu. Omwami oyo wa Kabinnyo. Duchess of Santon. Banji Moses wa Bobi ali mu Europe. Big up. Kale ebweru eyo oli ebyobufuzi mu byetanira nnyo nga nkuta. Tewali muntu atetanira byabufuzi naye obyerekereza. Akakofiira akamyufu n'akayero ogwawa? Nze omusayi gwange gwa red. Waliwo alina omusayi gwa yero. Gyebaleko gyabo. Kale nawe gyeba. Kwaniriza ali ku mukutu gw'enkola video program Kiggula. Yes, kale muno kankola video akaba tutumufu. Amwetuleta abayimbi ab'enjawulo bannabitone bannakatemba n'abantu ab'enjawulo. So olunaku lwayo tuli ku The Rainers Kawanda ku kye bayita meet and greet of Ani Kavuma, Supermom Shakira Charity. Yaani ono ate? Oyo ye mami wange we South Africa ntekamu sente. Empola yes. Ani Kavuma obuuza ku bagiriko n'abagyekumiddeko? Bana abagiriko n'abagyekumiddeko mbalamusizzaako. Ng'onekaanekanye. Owaayi. Anti omukolo. Oli musama oba tokyali musama? Abasama baddayo dda. Naye gwe wontunuulira olaba kyera ndi musama. Naye nga baddayo dda kati tuli mu Gwakusatu. Baggwamu nze nkyalina ssente. South Africa eyo okola biki? Nsiba nviiri na kuyimba kyemmanyi. Enviiri ezitandikirwako South Africa za ssente meka? Rwandi meka South Africa? Ng'osiba ng'ozikola. Ng'osiba? Randi nga 8. Randi nga 8? Ate ng'okola? 4. Randi 8 zirimu meka eza wano? Abula simanyi kati. Nga era mbalengera kugamba era ezeeri. Mbonyebonye. Olukumi lwa Randi wano e Kampala lulimu ssente nga meka? 22. Katudividingemu ebitaano zirimu emitwalo nga 10 n'ekitundu. Yes. So tudividingamu wali eri. Atonkoya ekyanzija ku ssomero mathematics. So tukole tutuli Ani Kavuma ng'oyaka. Owaayi ati serebu, sente, mukama, mafuta gakulukuta. Omwami gyali? Abambi taliyo. Oyo ye mbadde sinnamusaba. Tonamusaba? Tutunulye olunaku lwaleero meet and greet eri kuki era Ani Kavuma yaani akola meet and greet? Ani Kavuma muyimbi era nga yazze okumiitinga n'okulyamu n'abawagizi be ababadde batamumanyi physically nga bamulaba ku kitimbe na ku TV. Oseeko n'abo ababadde bamumanyi. Ne tusalawo tumiitinge tulyemu tunywemu kibeerere ddala Kiggula luggi kya Ani Kavuma music officially mu Uganda. Kiggula luggi Ani Kavuma atakumanyi eyakasooka okulaba ku mutimbagano akulaba ku TV olunaku lwaleero. Nnyimba ki azooyimbye era wakayimbira bbanga ki? Nakayimbira emyaka 4. Enyabo. Ejja COVID tugijjeko 2. Egyo giba 2 mba nakayimbira 2. Enyabo. So nnyimba ki zooyimbye abannayuganda zibadde bawulira ziyitaayita naye nga tebamanyi nti yegwe? Guno omukwano gw'amaziga nze sigusobola mukama yamanyi omutuufu gyali mu luggya lwewaffe abaana bayo twejjula emikisa eno laavu gyompa nsigala mpanka wanka. Abantu bakulengerako naye ajaluna mbiru ne bagamba kiwedde. Yes bannengerako naye nalina oluyimba lw'abazadde ba Duchess of Santon lwe nali nziza okukola kati mwalimu paati emu ng'ayina Oji featuringa. Wobeere South Africa eyo wankubira omulanga n'oŋŋamba banyaze oluyimba. Luyimba ki lwe banyaga? Mu luggya lwewaffe. Ani yalunyaga era lwajja lutya okuba nga balutwala? Oluyimba olwo biwanvu kubanga byali mu famire. Naye oli yalukyusa erinnya ne paati esembayo. Naye mbagamba engeri gye mutankubira nga mulukyusa nga mululyamu akasente. Nze olwange ngenda sigala nduyimba nga Ani Kavuma. Olwo baluyita batya? Baluyita mu luggya lwewaffe. Ate lwoli ati? Olwabwe simanyi. Nze manyi lwange. Waliwa ani yawandiika? Aizonte. Ani yaluyimba omulala? Erinnya lye Zibuzibu ly'engulu. So tunulire gwe okuddako e Kampala Akomyewo Akozze Kiggula luggi. Biki ebijjire ku Kiggula luggi? Alubamu, single, video ki ekijjire ku package eno? So far zikyali singles. Nyinawo fire, nyinayo wala
wala sofa banaye kakabi. Okay. So nile anteire an Kavuma abawagizibo 223 sagalo baswaze oze kubeera Kampala oba ogenda kuleeta South Africa. Sisobola baswaza kubanga nze sikola kintu nga tekiri mu Katonda era namala mubuuza Mukama nnumbe nangamba mwana wange walwawo kati ndi wano kuba sesebbula na music nga bwe mbasomesa. Okay. Ani manager wo? Mwoyo Mutukuvu. Ku basajja abali e Uganda e Kampala ani gwe wegomba okukola naye essaawa za kakati oluyimba? David Lutalo. Tata School David Lutalo. Wali omusinganyeko? Namusizinganako South Africa nansuubiza naye wano mbadde sinnaba. Tamunaba. Tutunulie nga tusiibula bannayuganda abali abakulaba oli mukyala anyirira weekuumye otya okubanga togwa mutindo ebbere ndirengera ekikuuma nkirengera outfoot ebbeeyi atubalirira ssaawa zaalyo okubya ekikumba kiri mu bbeeyi nga kitya? Oyagala kundeetera banyazi nedda ekyo tukireke naye nga twebaza Mukama buli kimu kyendi Mukama yannyambye buli bw'olaba nga nnyirira oyo Mukama buli kimu kusaba na kukkiriza nti bisoboka. Kale Kavuma tukweyanziza nnyo nga tusibire ebingi okujja okuva gy'oli byo mubisuubire kubanga bingi gye biri. Kale tubeyanza ali ku nkola ya video program Kiggula kanyolo kabatutumufu ne YouTube channel kona kadako subscribing enkola ya video tuyite ku mukutu tunonyere antera YouTube Kavuma YouTube channel yo bagita batya? Kavuma Global Music Uganda. Ya YouTube channel yo. Mugende ku YouTube munonye Kavuma Global. Buli wamu waliwo Kavuma TikTok, Kavuma Instagram, Kavuma Facebook page, Kavuma and account. I still have accounts. Era nayo Kavuma. Ne Twitter. Kale tukweyanziza wo bali kubanga otwadde akadde wo bali kunekanekanya ne squeeze back tugirengera bani abakubedde omukyala ono yaani ono yaani oyo cousin uje bali konyabo kale sebo na baleko amanya bampita Makeke Madina. Assalamu alaikum. Makeke mbade mayinti aja tize mbade ntonde salamu Mukama yebazibwe amina sebo ngonyirira nnyo timu ngome Kavuma abana ngabanyirira anti tuli bana ba Yesu saide mwana jakule kuva wansi sebo ekikumo kirengera kati kano kokubye bayita batya baby okuva wansi paka bakulu kwa katwedi kati bine bikumba ekikumba ali kumenye gwanga omwana akubye ekikumba wano obaddayo ku ssomero oba oyingira wano bangenda ku team Kavuma. Ali ku mukutu be baana abali team Kavuma abambereddewo waka mulungi tubadde wano ko bayita Dereners ekawanda wasosotoledde abawagizi be nga bangi baane bakubeddewo abambereddewo tulina Mobility wali wano be bano Mobility alwa Supermam ayamba abakyala abalekebwawo abaami abalina abaana eno kampani yange Kavuma Music waliwo n'abalala Ian Enterprises byabakama Dabson Richard omwami oyo wa Kabinnyo Duchess of Santon bangi Moses wa Bobi ali mu Europe big up. Kale ebweru eyo oli ebyobufuzi mu byetanira nnyo nga nkuta tewali muntu aletanira byabufuzi naye obyerekereza akakofiira akamyufu n'akayero ogwawa nze omusayi gwange gwa red waliwo alina omusayi gwa yero gyebaleko gyabo kale nawe gyeba kale tubasibuliddeo ade Kavuma ku meet and greet